Ku Kivvulu kya Nyege Nyege kisuubirwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka nga 18. Ebitongole ebikuumaddembe we twogerera kati byeteeseteese bulungi nnyo okuwanirira ebyokwerinda eri abo abagenda okwetaba mu kujaguza n'ebivvulu ebya Nyege Nyege mu bitundu ebya Njeru Jjinja okuva ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka ng'ennaku z'omwezi 18. Ekivvulu kino kye kisinga obunene oba kye kimu ku ebyo ebivvulu eby'amaanyi mu bitundu eby'Enjeru n'Ejjinja. Abateesiteesi aba Uganda Breweries ne bannannyini ekifo basuubira abantu wakati w'omutwalo gumu n'ekitundu mpaka ku emitwalo 2 nga bano bakyakaze okuva mu kitundu kya East Africa, ensi ezituliraanye n'abalala bangi bagenda kuva mu nsi z'ebweru ng'abalambuzi nga ba tourists bajje bakyakale bakyakyanke bali obulamu enteekateeka bweri. Naye nga tukubiriza buli muntu yenna agenda okwetaba mu bivvulu bino nti kyetaaga ogende weetabe mu bivvulu bino naye nga weewa ekitiibwa owa banno abalala ekitiibwa n'abatuuze mu kitundu abeetoolodde Njeru Jjinja nabo kyetaagisa mubawe ebitiibwa. Ekivvulu kino ekya Nyege Nyege kiri wakati w'ebikolwa eby'okusoomoozebwa naddala eby'obutujju, naye newankubadde mu kiseera kino tetunnaba kuzuula bikolwa bisoomooza kivvulu kino ekya Nyege Nyege, naye nga ebitongole ebikuumaddembe biri bulindaala. Tutegese abapoliisi aba UPDF awamu n'abakessi n'abambega abajja okumala okulaba nti banyweza embeera y'ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Tweyongera nga tubuzaayo ennaku nga 3 tweyongerera okwetegereza enteekateeka ey'abategesi naddala ku ngeri abakozi bameka be bagenda okukozesa, aba private security bameka, ba ushers bameka, engeri gye bagenda okukwataganamu ne poliisi ne military mu kunyweza ebyokwerinda, engeri gye bagenda okunyweza ebyentambula traffic controls mu kitundu ekyo, abantu abagenda okuyingira nteekateeka ki ze balina okulaba nti buli omu tumwaza bulungi nnyo, n'engeri gye basobola okukozesa obwangu okudduukirira abantu ba bulijjo kasita wabeerawo ekiguddewo ekyamangu kye tuyita evacuation plan, n'ebyuma ki eby'ekikugu bye bagenda okukozesa mu kitundu ekyo. Ebyo byonna tuli mu byetegereza naye nga tubadde tukyatambudde bulungi. Mpozi twagala okuwabula abantu baffe nti olw'okuba bulijjo bwe tubeera n'ebivvulu nga bino tewaggwaayo bantu balina mpisa nsiiwuufu, era tusuubira nti mulimu abo abajja okwagala okukukusa ebiragalalagala, mulimu abo abalina enteekateeka ez'okusala ensawo, okubba, mulimu abagenze nga bo baluubirira abawala n'abakazi, naye nga bino byonna tuli bweteefuteefu okulaba nti tubinyweza. So tukubiriza abantu baffe nti tugenda kuba twetegereza abo bonna abagezaako okulondoola
n'okutiisatiisa abaana ab'obuwala. Tujja kuba twetegereza abo abagenda okuba nti balondoola abantu abakooyekooye abatamidde basobole okubabbako, bakireereesi abatagenze kudigida nga bo ekibatutteyo munyago n'ebirala. Abo bonna abadigize tubakubiriza nti mu kudigida kuno gezaako okwetegereza, gezaako okuba nti bw'oba nga olina ky'onywa tokirekaawo nga tewali kyetegereza, kubanga si bonna nti balina emitima emirungi. Oli asobola okuteeramu ebitamiiza oba obutwa. Tukubiriza abantu obutamala gakkiriza byakunywa kuva ku bantu be mutamanyi. Abagenda okusookayo omulundi guno ojjukire nti ekivvulu kino kigenda kuddamu oluvannyuma lw'emyaka 3. Mulimu abagendayo ku mulundi ogusooka. Tubakubiriza nti mutambule nga group, funayo mukwano gwo gw'otambula naye osobole okwemanyiiza ekifo. Nga bwe tubagambye tugenda kubanga twaza abantu okulaba nti ebiragalalagala tebikozesebwa. Tukubiriza abantu nti abasazi b'ensawo tubasuubira okubeerayo. Kwata waletiyo, okwata akasawo ko kakubeere kumpi. Abawala abato balina okumanya nti mulimu abantu abagendayo nga bo balubiridde ku bikola bya buseegu, nyinza okugamba nti balubiridde genda kulondoola abakyala, naddala abo abajja okubeera abakoowu abatamidde n'ekigenderero ekyokubakwabula. Tukubiriza naddala abaana abawala n'abalenzi abakyali abato mu myaka 18. Muyinza okubeeramu abajja okubasikiriza okugenda mu camping site zaabwe oba okuyingira weema ze bajja okuba nti bataddewo. Kasita oyingira weema eyo manya nti kikukakatako ng'omuntu okusigala nga oli bulindaala, kubanga tetusobola kumanya kiki ekigenda mu maaso mu weema. So mulina okubeera abeegenderevu kasita ofuna akakisa akagenda mu weema eyo. Abasawo bajja kubeerayo. Oli waba akooye oba oli waba nga akoseddwa oba nga alwadde, tukubire abasawo mufune ennamba zaabwe oba poliisi mugitemyeko mu bwangu ddala. Mpozi n'okwetegereza nga bwe tukagambye ebisoomoozebwa eby'obutujjumu ebiri mu ggwanga. So si nti buli kye banaaba balessaawo kijja kubeera ng'omugugu obwa bulijjo. So tulina okwegendereza biki oli kyalesseewaawo. Mujjukira ekikolwa eky'obutujju ekyali e Komamboga, bali bajja bulungi nnyo ne bateekawo bbomu ate ne bamala ne bagenda. So abantu baffe balina okwetegereza oli kyalekawo n'enneeyisa y'abantu. Bw'ebanga ebuzaabuza bategeeze abapoliisi mu kitundu ekyo. Abaana babalina kampu oba tenti zaabwe balina okulaba nti security weeri ekuuma ka tenti ako. Abantu bano 2,000 babeera bangi nnyo. Ekifo kino ekyenjeru Jjinja kyeriraanye River Nile baateekawo sseŋŋenge, naye effujjo ly'abantu batera okubuuka ne bagenda bagezeeko okuwuga.
Amazzi mu kiseera kino makambwe olw'okuba enkuba gy'eri amazzi geeyongedde. Oyinza okwesanga nga amazzi oli agenze ng'atamidde n'agwa mu mazzi. So ebitongole byaffe ebya Marines okuva mu poliisi ne UPDF bijja kubaayo, naye n'abategesi tubakubiriza okulaba nti abantu tebeesogga mazzi kubanga ga bulabe. Twagadde tutegeeze abo abanaaba oluusi mu eky'omukisa omubi nga babatuusizzaako ebikolwa eby'okubakabasanya n'obuliisamaanyi nti batwale obuvumu okugenda ku poliisi bakole ripooti mu bwangu, kituyambeko okukola okunoonyereza n'okulaba nti bafuna obujjanjabi, kubanga omuntu oyo tosobola kumanya bulamu bwe buyimiridde butya, naye ng'okyasobola okutaasibwa n'otafuna bulwadde bwa kikaba.